Red Zone TV kuoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okubeera ng'otambula n'omukutu ogwa Red Zone TV. Nyongera okubanga nkujjukiza gwatanaba kubanga osubscribinga nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna nga bwentera okugamba kajja kuyambako okujjukiza nti kati Red Zone TV etaddeyo kaakati abantu abo boolaba ku screen yo kuliko wekitiibwa amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga, wekitiibwa Ssaabatiibwa n'omukubiriza wa Parliament amanyiddwa nga Anita Amongo. Kakati nno bano wetwogerera nga bino ate birala kubanga bino byengenda okuwa byawukana ne byennakuwa wiiki ewedde. Abantu bano bavunaanibwa oba bagenda kuvunaanibwa kubanga batwaliddwa mu kooti olw'okubba oba okwegabira ssente ezikunukkiriza mu kawumbi kamu na n'obukadde 7 zino nga zaweebwa bano ba commissioners abasatu ne former leader of opposition amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga. Wabula bino byengenda okugamba nkugambye birala mu kkosi bya bulijjo nti kati ne speaker wa Parliament Anita Amongo agattiddwako. Bino tebikyali byabali bokka wabula kati ne bino biyingiddemu. Ate n'ekirala kye njagala omanye gwe awuliriza Red Zone TV, njagala otegeere nti era nga wenkugambye nti bino byenkuwa bya njawulo. Honorable Mathias Mpuuga luli eyali yagenda mu kooti era gwe nakuwa emabega kaawo eyali yagenda mu kooti yali amanyiddwa nga Male Mabirizi. Wabula kati birala nti kati gwe ngenda okuwa muntu mulala nnyo agenda okubanga atwala bano mu kooti byonna ogenda kubanga obitegeera. Gwe kasitoba nga okyatambula naffe bwe batonaba kubanga osubscribinga kikole, njagala tukakoleze eddakiika ntono nnyo abantu bano ababiri nga bwebalaba bwenkuwadde naye ate nga n'abalala kwebali. Kati wuliriza, the Speaker of Parliament Mrs. Anita Amongo and 5 commissioners of Parliament have been taken to anti-corruption court. Luli babatwala mu kooti ya bulijjo, Male Mabirizi ne bannamateeka abalala babatwala mu kooti eza bulijjo. Wabula kati njagala okutegeeza batwaliddwa mu anti-corruption court. Kooti ewozesa abali b'enguzi, kooti ewozesa ababa beddiza ssente z'omuwi w'omusolo. Kooti eyo mugijjukira ye yawozesa omukyala oli gwe bajja ne ku bwa minisita Maria Grace Kitutu n'abalala bonna okwali Honorable Lugoloobi, Amos Lugoloobi oyo abaali bababiri ebyo amabaati n'ebintu ebirala obuyambi obulala obwali bugenda okubanga buyamba abantu mu bitundu eby'Ekkalamojja. Kaakati ye kooti yemu egenda kubanga ewozesa okuli Nyendo Mukungwe MP former leader of opposition amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, kuliko akiikirira Bukooli County Central amanyiddwa nga Solomon Sirwanyi, kuliko akiikirira Lubanda nga omubaka omukyala district ye Lubanda amanyiddwa nga Honorable Prose Mbabazi Akampulira, kuliko akiikirirwa Zombo nga Omani MP district amanyiddwa nga Esther Afoyokyani. Bano abeegabira oba abaweebwa emiliyoni 4 leader of opposition mbiseera ebyo eyali Mathias Mpuuga ye n'aweebwa emiliyoni 5 nga sente zino bwozigatta zikola akawumbi kalamba n'obukadde 7. Sente zino zigenda kubanga zibafuukira akayinja mu ngatto. Kooti ewozesa obuli bw'enguzi, kooti ewozesa ababalidde enguzi emanyiddwa nga anti-corruption court. Bamaze dde okubanga omusango gutwalibwa Anita Amongo kwali nti yakulemberamu kino. Ate n'ensonga endala lwaki Anita Amongo kwali ku nsonga eno kigambibwa mbu sente ziri ezajja zoogerwako nti omukyalo ono akozesa sente nnyingi nnyo. Mujjukira olukalala lwa sente expenses gyakozesa nga Speaker wa Parliament, omuli n'okwegabira nga sente ezimenya amateeka, omuli ne sente mbu ze yawa rediyo ye eye Bukedeya. Mubijjukira ebyo byonna mu biseera oba byali bya COVID n'ebintu ebirala byonna. Ebintu ebyo byafuluma era twabikulaga wano ku Red Zone TV. Olupapula olwo nkakasa olujjukira lwaliko engeri omukyalo ono sente zasaasaanya, engeri omukyalo ono gy'ajalabyamu sente mu Parliament. Kakati amawulire gano gafulumye nga gagamba Honorable Mathias Mpuuga Nsamba former leader of opposition agambibwa okuba nti pocketed emiliyoni 5 eza siringi za Uganda nga service award, nga kigambibwa service award yali ebaddewo ddi. Ani yali aweereddwa service award? Kasiimo kika kyako akagenda okuba nkaweebwa omuntu ng'ono abadde leader of opposition. Kino tekisoboka. Omusajja ono bagamba nti service award ono n'abalala abeewa emiliyoni 4 nti kaguruupu kano kakiriiki kano ak'abantu 4 okuli abasatu abaali aba NRM bali benkugambye nono yennyini ne akubiriza Parliament amanyiddwa nga Mathias Mpuuga bagamba nti ffe tetugenda kubeera nga tukkirizibwa okubeera nti ebintu bino kuba nkugambye luli baali batwaliddwa mu kooti ndala. Kakati kooti ewozesa
abali b'enguzi emanyiddwa nga Anti-Corruption Court yegenda okubanga etwala oba egenda okubanga ekwasaganya ensonga z'abakulu bano. Sente ezo ze beegabira ebiseera ebisinga bannayuganda bavuddengayo nga bagamba nti sente si bwe buzibu era sente ne bwe ziba tezandibadde nnyingi, naye Service Award yawandiikibwawa. Guno tegwandibeeranga mutego, tekandibeeranga kazannyo nga Anita Amongo engeri gyali omukwano ennyo ogwa Mathias Mpuuga. Jjukira Mathias Mpuuga bwe yali ku CBS yavaayo n'ategeeza eggwanga nti ye bamukwano nnyo ne Anita Amongo era mbu yali na musomesa we ku ssomero lye erya Data Mayini. Anita Amongo yasomesanga nga kitegeeza Mathias Mpuuga ye yamuwanga omusaala nga ye boosi. Kati ate amawulire era gagende ne gakuba ku makya g'olunaku olwaleero nti Mpuuga avuddeyo n'ategeeza sejjusanga nako yadde olunaku n'olumu lwaki natwala ssente ezo $5,000,000. Ategeezeza nti sente ezo zitwala sirina kintu kye nejjusa gwakaayana gwazikayanira genda onone ku vvu. Kati nno njagala okutegeeza nti Mathias Mpuuga zino sente ze zamuviirako obuzibu n'okubeera ng'agobwa ku bwa Commissioner NUP ekifo kye yali emuwadde. Zino sente era mu ngeri y'emu ze zamuviirako okubeera ng'agobwa ku bwa Deputy President obw'ekibiina ekya National Unity Platform kubanga yalabibwanga omuntu avudde ku mulamwa ng'oggyeko ekyokulya enguzi ate omusajja yali afuuse ekizibu ayogera ebitakwatagana. Bwe bamugambako wano ate ayogera birala, bwe bamugamba ssebo sente kkiriza oba wazitutte tubuli oba wazitoba tewazitutte ate nsinze sijja kubeera mu kibiina kivuma kabaka n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. So ow'ekitiibwa Ssaabatiibwa amanyiddwa nga Mathias Mpuuga bino ne bimuleetera ebizibu era njagala okutegeeza nti ebbanga ddene eryekulungudde ng'omusajja ono alwanagana n'ebintu bino ng'agezaako okwerungiya ng'agezaako okwegaana ssente naye nga bannayuganda bangi bamugamba singa wakkiriza ne weetonda ng'ekibiina we kyali kikusaba. Kati nno njagala okutegeeza wandibadde ensonga eno teyasajjuka kubeera nga ate ekusukkako. Abantu bagamba ffe tetwagala muntu amaze ebbanga ddene mu politics, ffe tetwagala experience, twagala buweereza. Bw'oba wasalawo kujja kuweereza bannayuganda tetwetaaga kubeera ng'omanyi nnyo, teweetaaga kubeera nti nze nduddewo mu politics era ebibuuzo bingi bizze nga biwulirwa nti kale tetuganye oluddewo. Era olina experience mu byobufuzi naddala ku ludda oluvuganya, obadde ovuganya ng'ovuganya kukola ki? Era akasiimo kano wekaba nga bakakuwa olw'obuweereza gavumenti ng'ebadde tekawanga muntu mulala obadde oweereza ki ekyamaanyi abalala kye bataweerezza. Kubanga waliwo yagamba nti bw'obaba nga bakusasudde bakuwadde awaadi nti gavumenti obadde ogivuganya bulungi kitegeeza wandibanga mulimu ekkoona mu buweereza bwo naddala mu kibiina ekya National Unity Platform. Kubanga gwewulira njagala okutegeeza nti abantu weba omuntu wakwata ekintu n'abeera ng'akuwa ekirabo obanga awaadi ebiseera ebisinga oba olina obuweereza bw'okoze obulungi ennyo. Kati abantu mu kibiina ekya NUP beebuuza Mathias Mpuuga bakuwa akasiimo, gavumenti yakuwa akasiimo tebakawangako leader of opposition mulala ate ne Joel Ssennyonyi engeri gye bamuyisaamu ereetedde kino ekibuuzo okubeera nga kisitandinga nti webanga ddala akasiimo baakakuwa gavumenti era nga nayo nga nakati ekulwanirako kubanga tuvuddeyo emirundi mingi nga tulaba abamu kubawolereza ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga ennamba esinga bali mu kibiina kya NRM. Kati wano bireetera bannayuganda ebibuuzo. Aba NRM okuwolereza nti Mpuuga yali wa opposition mulungi wabavuganya bulungi nga bo we baagala kitegeeza oli mukozi waabwe. Kati nno wano atavuddeyo n'ategeeza nti nze seegaana nakuweragana amawulire ngenda kujjanga kuwe maaso kaawo ngenda kujjambi kuwe mbulambalamba obitegeere bulungi nnyo ndikulambululire lwaki avuddeyo n'ategeeza nti teyejjusa kutwala ssente zino era tajja kuzizzaayo. Kansooke enkome wano then ngenda kukomawo n'ensonga eyo. Red Zone TV kwoli oba tonaba kubanga osubscribinga kikole nzije tubeere nga tutambula ffenna.